Ng'emiwendo gy'abayingira mu kiggwa gyeyongera n'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa. Okusaba nakwo kweyongedde nga buli kadde wabaawo emmisa ezigenda mu maaso. Kati okumala emyaka 7 olunaku luno lumu June wano e Namugongo lwaweebwayo okusabira yali Pulezidenti wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere okubalibwa mu lubu lw'abeesiimi ssaako okufuuka omutuukirivu ng'essaala zino ziyisibwa mu bajulizi ba Uganda. Emmisa ya leero yeetabiddwamu nnamwandu wa Nyerere Maria Nyerere abooluganda be ate n'abalamazi okuva e Tanzania nakuno. Ng'ayigiriza omutambizi omukulu ayogedde ku Nyerere ng'omukulembeze omulungi eyayagala ennyo Katonda nga yeerekereza olw'obulungi bw'abantu be. Socially, he lived his life to the full. He socialized the Tanzanians. And as a result of that socialism, today the Tanzanians are united by one language. Mu 2005 Nyerere yaweebwa ekitiibwa eky'omuweereza wa Katonda. As a head of state, every morning before going to his office, he was celebrating Mass. And he was an altar boy. Regardless of whether he was the president. Mu misa eno abalamazi beegayiridde nga beegatta n'abajulizi ba Uganda nti Nyerere n'abaweereza ba Katonda abalala banna okuva mu East Africa okuli Monsignor Ngobya ne Sister Amedewo balangibwe mu lubu lw'abeesiimi. President Museveni eyabadde asuubirwa okwetaba mu misa eno tasobodde kubeerawo era akiikiriddwa Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda. Mwalimu Julius Nyerere is the greatest African, the greatest black man in terms of contribution that has ever lived up to date. We also thank the people of Uganda for their love and their support for this annual prayer. Ebyongo bitadde ku bbali okulamaga kweyongeddemu ebbugumu. Tubala olunaku lumu lwokka okubanga tujaguza olwa 3 Juni okujjukira abajulizi ba Uganda. Embeera bweti bwefaananako abantu bangi abajjedda batandise dde okwekwata obufo teriyagala kusekuka ate nga n'abo abakyajja bajjira ddala mu nnamba nnene. Kisuubirwa nno nti olunaku olw'enkya bajja kuba ate basingawo. Ekikunsemeza munonga za misa nsoma misa buli izooba buli ssaaha misa kekuba neehwamu nhaza mwendiizo mbeera nnungi munonga ekyokulya kiriho ekyokunywa kiriho oburaaro buriho sekirite nnungi. Yo ku kiggwa ky'abaprotestante embeera ekyali wansi ddala abalamazi wano bakyali bamuswaba. Gertrude Tumusiime Witkwale, NTV Namugongo.